lwaki helikopita ogitambuliramu Bobi Wine wazze era n'ogitwala mu kisaawe Bobi Wine wagenda okukola ki okuwa olukuŋŋaana ekyo kitegeeza ti ne bw'oba nga olina otambulira mu helikopita ne bw'okikola mu kiseera ekitali kituufu kifa ne kiraga nti ekintu ekyo wakikoze mu ngeri yakwagala kulemesa lukuŋŋaana lwa Bobi Wine kugenda mu maaso kituufu ekyo nkikubuulira kulemesa lukuŋŋaana lwa ngeri yakugamba nti tajja ddukubawo otwalewo helikopita ebafumuule oba babadde we bali badduke bagende kwaki ku helikopita naye nze nalanye okusiima abantu b'ekakumi nti balemerawo abatonotono balemerawo tebakola ki tebavaawo ate bwe yagenda n'akuba olukuŋŋaana mu katawuni akaddako nga bamulinze n'abayita n'abagaa tuddeyo mu kisaawe naye ng'olaba abantu baali bangi ne bagenda mu kisaawe ekiddako naye nga baali bangi naye nga Nabbanja kyemulina okumanya nti kati bannayuganda bwe baatuuka balaba era nakino kyobadde ogamba nti lwaki helikopita zizze bayagadde kubuzaabuza kya Nabbanja tegedde bayagadde ekintu kya Nabbanja ekyokwagala okuyita kuki sabotage olukiiko lwa Bobi Wine bano baleese helikopita nakyo kife bagambe ne gundi yagigiddemu oba kitegedde kaakati ekyo tukiveeko tugambe ndi Nabbanja yakoze bulungi Nabbanja yatambudde mu helikopita ne gundi yagigiddemu ne gundi yagigiddemu naye kwabadde kutta kino kikyabadde ekigendererwa kyabwe tulowooze nti okugira mu helikopita kiri nomo kati awo nebuuza Electoral Commission omulimu gwayo gweguliwa unjukira RDC bwe yavayo n'agamba Bobi Wine tojja ewa Mubende owa Electoral Commission yadduka Misinde n'avayo n'amugamba gwe va mu office ogenda olunda embaata bwe kyolina okumanya kati Electoral Commission wano mu kimundi kuba eyo gundi road map ya gundi zonna ye yagikuba Oli bwe batadde helicopter bakitadde mu bukyamu ng'olwedde oli bwe baali baagamba nti yalina okukola ki kubeera ayinamu abaana n'ebyana ayinamu batya actually si baana na byana ayinamu batya okugambako wakati awo ebyo okulonda yadde alina okuvaayo kakati Nabbanja kyokoze kikya ate ng'avairayo ki nga kwa RDC yavaayo nga kwa RDC yavaayo RDC kyegamba nti akukola kino n'akusiba kino kati bwe yavaayo kati kyogamba okuvaayo n'oyogera ku RDC n'okutta obuuma mu kulonda kyekisinga okutta obuuma kakati bino babikola babimanyi naye n'okwesimbawo njagala mwaka ogujja weesimbewo ebyo ebirimu ssente omanya visa kaseegira ekyokwesimbao tokyagala manze sente ezo nzirina nnyo olaba ne mu America tubatandise kasamusoka ne mutambulako wano mu nsi zino omanyi sente ze nnina eyo nzino vaana omutwalo kale era tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwa 6 munatusonyiwa okusatu twasobola kukola akantu twali twenjedde wayenjera gye wayenjera nange nenyenjera gye nayenjera ndesaye jenna ekigendererwa kyali tugenze kulaba bintu bitambula bitya nali Sembabule omukulu yali Kiboga sebo nze nali senjedde wali oyenjedde ate gye ye wammwe omanyi bayita okwenjera kale sebo omanyi bayita okwenjera kyekyo okubeera okunyerera watali wammwe ng'ononooza ebintu ebyayo kyogamba gye watabaala tewanyumya lugendo lwe waliko anyumya njawulo kyawo naye nga tuli wano kusula motors leero tugenda gikola nga nyimpimu naye nga nnyuvu ebintu bingi biri mu kutambula akalulu abantu banominatingiddwa mashini zavuddeko abantu bavudde mu bululu batandise okusulawo zikaadi okuwayiriza kufuusa okuwayiriza abantu bayingira ebibiina ebirala abaana b'oku ground bafuuse ekizibu ajja kulaalayo gye weekubidde n'akwata akazindaalo n'akubuuza ekibuuzo ne kikukalira ku mimwa kati oba oyagala akole ki bakubuuziza ddamu tibali bibuuzo bikalubira ku mimwa ekibuuzo ekira kimulemye okuddamu yo oyagala akola atya anti kyekyo bayita okukola kyokukalira ku mimwa anti kyekyo bayita okukalira ku mimwa
okitegera ebibuuzo so bw'oba okubye campaign genda nga weetegese nti mulimu abavubuka abajjaga bo tebaagala mmanya yes so kitegeeza nti naye ate kibi nnyo naye kibi nnyo omuntu atayagala kumanya olwedde tomanyi ate toyagala mmanya kati goba obagenda tambula otya mu nsi bw'ogaa ndi saagala mmanya ng'ate tomanyi naye nga tubalamusiza nnyo mwenna abatulaba wano ku Truth Media amanya nga bulijjo bampise Mawa Haruna era nga ndi wano ne muganda wange ono oba muto wange oba mutabani wange naye nga ndi naye wano wayogamba mbuno ng'okyogera mu luzungu bwe waŋŋamba nagamba ndi waŋŋamba mbuno my daughter nafa wali wese nali nesse kuba kati so nga tuli wano olwaleero okubanga tubatuusaako puroguramu yaffe nga bulijjo bwetera okukola tetwasobodde gibatuusaako olwokusatu nga Daisy bwagambye twabadde tutambula tusobole okubawa ekituufu ekyo kye tulabyeko tuleme okuwulira obuwulizi era ebiseera bibadde byakuwandiisa bantu mpapula ba MP nga bali mu kwewandiisa oluvannyuma batandike campaign maziga gabadde mangi tuli wano kusula moto wetutudde nga bulijjo so moto wano bagamba nti webatunda emmotoka etalina buzibu ogenda ofuna emmotoka gyogenda ovuga nga olina omutima gw'omutebenkevu nga togamba nti ate weno gyenjiguze nnyiniyo mukambwe muzibu ajja kumanyiza mu kkubo nga bw'ogula emmotoka kusula moto oba mutawakavu essente z'oleseeko oba oleseeko $5,000,000 oba 10 oba 3 kisa mmotoka gye mulagaanye oba mugumu ndi emmotoka eno nja givuga nga seeraliikira nga bwe nnoonya n'essente ze bammanja nzikoleki zireete nziweeyo ngimaleyo ate era bw'ebanga ogivuzeeko ebbanga n'owulira nti oluusi ogikoyo oyagala kukyusaamu ndala ojja buziwasula moto n'omugamba mwamisula nti eno emmotoka bagimpa ku $2,000,000 kakati njagala eri ya 25 nga mwogera nga oyongerayo sente nga kino kitambula bulungi malidandi oyina okubayita sula moto asangibwa Makindye Makindye awo abamanyi ku kalenda kalenda ekyo manyi kifo kyakola nnyo bakimanyi nnyo gweobuuza kalenda okirirako katono mu ka junction bw'okasanga awo in fact bw'obuuliza wonna kusula moto bakulagirira bulagirizi togenda mu kiyanda ekirala togenda n'ogula ekintu ekyefaananyiriza emmotoka naye nga si motoka poza ate nanjalo bagamba nti oba oyagala ak'okulya akalungi oyagala nkoko enkoko entuufu tike kyebakulimbalimba ne bakuzaabuza enkoko ojja kugula enkoko nasanga enkoko eweddewo neŋŋamba bannaaye eno enkoko nga bagirya bulala bannange omusajja oli omwana atunda enkoko service nungi bantu abakolako bulungi ate tatunda byefaananyiriza nkoko omanye ebintu bingi ebyefaananyiriza enkoko seko gundi ono simanyi enkwale it okay naye waliwo bye batalya sekanolya togenda n'ogula enkoko awalala ebibeera mu kibuga babita batya tike eba nkoko yennyini nkoko tugule yefaananyiriza enkoko mu bifo ebirala abantu baddira enkoko walina atema enkoko 3 wanaagattamu kamunye 2 wanaagattamu mpa abaana 3 wanaatema enkoko neyeetabika ogenda wiyanga ekifi okirya yange amate kino nga tekiwooma nga kino tekiwooma nga kiri kyensoose kumbe waguze enkoko ewalala notagenda mutike genda mutike okole enkoko olekerawo okulya bintu byefaanyiriza enkoko tetwagala ate olya enkoko ku ssaawa 6 ogw'emisana ssaawa 8 okutuuka ate ekiro ssaawa 6 ogw'ekiro ng'oli mmanju ng'oli mu ddwaliro otumya mu ddwaliro no kale oyinza okubeera emmanju n'ofuna ne pawula z'amawulire kati situkyagala ekyo kibi nnyo weesibye ettawulo ogenda olaba olukululo ogenda eri nga bagamba ayisaawo tugenda kuddayo ku schedule yaffe next week tujja kuba tukolanga buli lwakusatu naye olunaku lwala tutandikire wano abaana nga bayitiridde okubuuza abantu ebibuuzo okubafiirako ku magundi walabye omwana kyeyakoze basalirwa n'amutwala mu kasenge yamuwadde omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola gwadde gwa Uganda yabadde agumuwera ki nga mugambo waayi ng'amwebaza bibuuzo oyedde yabadde amaze bibuuza kati nga yakitegedde wonona gyagenda okukuba gundi bano abaana bagenda mufuukira ekizibu naga akamuziba omumwa kale we yayagadde omuzibira omumwa
oliwe yakuba naye lwakuba nti ebyobufuzi kati byakyukamu naye eddanga bakuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ng'abantu baddembe okubuuza era abantu bakubanga enkuŋŋaana laala ezo naye ng'abantu bawanika emikono oba ggwe n'omaliriza okwogera n'ogamba waliyo alina kyabuuza waliyo alina kyatategedde ng'era omuntu waddembe okuwanika omukono n'abuuza ekibuuzo kyonna kyaba abuuza oba kikunyiga oba kibi kati mabegako nalaba Nabbanja kulaale nga bamubuuza ebibuuzo yamugamba gwe nja kukuba tuddamu n'obuuza ebitakwana vidiyo wagiraba asagiraba bulungi no vidiyo bali ku lukuŋŋaana lw'NRM oli n'ababuuza n'agamba naye byonna mu byogera ffeno gy'otwala nga tetunabaako bwe tutereredde bulungi n'amugamba mwabamu abatusirwalirako kakati abo oluusi ndowooza ebibuuzo byonna nze kimmanyi nti omuntu gwona abanga addamu ekibuuzo mu ngeri etetegeerekeka obwongo bwe bwennyini bwe buba bumutima ye ti omwana omuntu asobola okubuuza ekibuuzo n'olaba oluusi ng'akutyobodde oba n'olaba ng'akibuuziza oba nga gonyini olemeredde okukola ki okiddamu kati bajja okukiddamu ate n'onyiiga buki bunyiizirye Bannabbanja byolaba nga batabuka bakola obwongo buba bubatima ye nga tasobola kudda mu kibuuzo ezabasaalirwa azigize nga bwe kyabasaalirwa namulabye maani ku siteegi yennyini yabaddewo mwana n'akwata akazindaalo n'ambaako byamubuuza era bwe yamubuuzizza baaddewo ebibuuzo ndowooza ebikwata ku Bob Wine naye kinalabye wabasaalirwa ate nze wadde bamubuuziza ebibuuzo yakkiriza ne babimubuuza waliwo yabadde azze okumugjawo kyali kijalabika kati basaalirwa gemu yagizanye bw'ati nti omwana ne mumusitulawo ne mumufutako ne mumugjawo kirabisa mmwe muleka abuuze bwe bikulemye okuddamu kikuleme oba kiddemu mu ngeri yonna era saalabye lwabanga nti ennaku zino gundi eno tukola program oba ebintu ne bibaawo oli n'asalamu ako koyagala okukola ki okulaba kayagala okola ki paka tolwaliro nina akavidiyo kendabye nga oli avuganya Ssemujju ng'agamba wano mu kira leero tetuvuganya Ssemujju tetuvuganya NRM kati oli ayinza okusalamu ako kokka n'ataleeta message eri gye badde akola ki aggusa baamulabye aga nti wano mu kira ku mulundi guno tetuze kuvuganya NRM kati n'ayongerako ebiki ebirala kati oyinza olaba omuntu ng'asazeemu ako kyagamba ye tavuganya ki delivery ya message ya kyuko oli asalamu kayagala kakati basaalirwa saategedde oba ebibuuzo ebyo yabizzeemu oba teyabizzeemu naye nga nalabye ennyo ka clip k'omwana ng'abuuza nga ne basaalirwa waali awo mu kasuuti ke yeesiimuula bwe zikala naye saategedde gye kyaggweredde okujjako kati gwe ompadde amapya nti yamuziza mu kasenge n'amuwaayo yabadde amuwase yamugambye agenda mwokyayo abaana ne babba vidiyo n'amuwaayo entonotono entono ddala naye ebintu bwe bityo naye ezo omutwalo gumu n'ekitundu gundi kisawe gukola wa bugiri bugiri guko omwana azo bama musanyufu nnyo twala gumu n'ekitundu ebugiri nizo bama musanyufu nnyo naye bwati n'agira n'azifunya mu kikonde n'amukola bwati omwana yabadde nga ayagala ozibala n'amukola bwati zino libati kati omwana yatutte zaaki omwana yali agala zanja kuziraga bana ezo zibapate nawo omwana ebyadde abyogera lwa ssente yali abyogera lwa ssente naye nti ate waba bagamba nti bali bubi kati ate ono nanga akankokyeyo ate era nga ali bubi okuzitwala n'obutazitwala bw'atazitwala asigala ali bubi aba kyenalabye yayogedde ebigambo bino naye abantu tebabadde nnyo bangi ate abamuwagira badde batonotono naye nga mesegi ye yatuuse eri basaalirwa era basaalirwa akole ki yeetereeze ng'omuntu alina kwetereeza ate babasaalirwa abo nfakiti baba nti abantu abamu tebakuta ne basaalirwa aluddeyo mu paalamenti bannange emyaka oba nawulidde bagamba oba 10 oba myaka 7 oba 7 ndowooza banga alabika kiri ekisanja Bobi Wine yamugenderako ndowooza ali alina kifo oba kibajjuza yali by election kakati najja nagina 5 yadde emyaka 7 naye ng'omwana alaga nti emyaka 7 tuwulira olya nabali ate abatutawaanya point nazulidde abatuwulira ate obeera nabali abatutawaanya olya nabo baanita amongo baani nabwe abyogera awo omwana so ndowooza naye emesegi yabadde ennungi akakolyo ke batandise
mwami Mawa okokubanga ogenda ke bakozeseza ku mulundi guno okubanga omuntu omu okumala okwewandiisa mashini ne zifa. Andi bulijjo nkikugamba ebyobufuzi okujjawo ng'omuntu tabimanyi naye ebyobufuzi bitambulira ku bintu bingi birimu okubuzaabuza, okulimba, okukonjera n'obukumpanya obubbi. Kakati ezo masini okufa bakikola bakigenderedde naye ndowooza ate ne masini okufa ekyo kibe kyakulabirako eba ettooki etulaga wa gye tulaga tukkiriza okugenda mu masini ezo baziteekemu zife batugambe akandi masini zifudde mu ddeeka. Waliwo ebintu bingi byolaba mu byokulonda bino nga nze ndabanga ttooki kituufu naye ntulajja kugamba ze mashini efudde kati nkole ntya tulina kulinda baba balimba kituufu baba balimba naye ate era tujja kubuuka bwadde muli modeno kugamba nti balimba onaawo bw'ogenda ku ekyo noga nti bange mashini efudde n'okita abantu bano tulina babuuza efudde etya tulina we tulaga wali awakulu olunaku lwekuba zafudde mu kwewandiisa kitegeeza ati wali awakulu kiralamu Mawa tukoze tutya kyekugamba nti tulina okwetegeka tulina okubeera nga tumanyi ti ebintu bino byakola byonna naddala ababa mu kakiiko k'ebyokulonda bibaamu okubaako sayidi gye bafevaringa era gye baagala ekole ki yo etusize obuvunaanyizibwa bwayo kuba kati olaba Anita Mongo eyo masini gye zafudde amaze kwewandiisa otegedde wadde ng'abalala babaganye neza nifakati gwawaddewo n'owa FDC naye ndowooza teyeewandiisiza nga mashini zifudde nga masini zikoze eki zifudde naye nze ndowooza nti ebyo naba bye bakola tebiyamba liggwanga lino kubanga omuntu kyalibadde yumu n'agenda mu kalulu n'avuganya n'abantu n'amanya nti abantu be bampadde akalulu naye ogamba nti buli aneesimbyeko omu muguliridde oli muwadde bibiri aveemu togenda kufuna kituufu genda mu bantu bakwesimbeko mu kuba akalulu okusabe kampeyini yo osabe akalulu ne munna asabe akalulu omanye abantu abakulonze benkana ki omanye bitundu ki ebitakulonze lwaki tebikulonze naye ogamba nti ogenda gwe ugamba nti akati munne tonesimbako kampitewo unpositive balabanga ekirungi nenze ndabanga kibi kwesiba ku bantu kiba kibi nnyo kubana kwesiba ku bantu kubanga togenze gye bali tebakulonze mu bwesimbu genda mu box oyawulewo abakwagala n'abatakola ki kati abantu bali mulaba koddi kuba kati teyeetaga kuba campaign talaba lwaki abagendayo bo abewe abantu kuba wano ejjukira mu kasaka campaign abantu bafuna omukisa ogulaba ku muntu bali mulaba koddi anti kyekyo kyebalina bagenda mulabirako okujjako mulaba ku TV ate tagenda kumanya baani abamwagala n'abatamwagala so nze ndowooza ekyo mulina amaanyi mangi musobola okutta mashini musobola okukola buli kimu naye mukola kikyamu completely. Nina ensonga gye njagala mwami Mawa ontangaazeemuko simanyi oba wagirabye walabako video ya mwami Nsereko nani nga baali bamubuuza ku bintu bya Solomon Kampala byeyayogedde message ye gye yali awa yayogera ku kya corruption n'ayogera ku education system n'ayogera ku unemployment gundi gye tulina mu ggwanga abantu bubanga tebalina mirimu ebyensoma bibi infrastructure gundi infrastructure mwe muli amalwaliro mwe muli enguudo mwe muli nti ebintu si bikyamu naye n'abagamba ebintu bikyamu twetaaga okukyusa obukulembeze n'agamba n'akubiriza abantu bakole ki bagende balonde ate bakuuma akalulu bwe byagudde mu matu ga mwami Nsereko yagambye temutubulira kaana nammwe ate tubonebone n'omukulu n'akaana kajje tetugenda kuwaba batubwana biki actually yakozesa n'ekigambo oyo omwana rubbish nze nategereza omwana ng'ayogera sooka omwana oyo nze yansanyudde kuba mugezi yabadde alina point zaawa nga ntuufu nga olaba nti bukumpe buni munauganda kyayogerako kati bwolaba omwana ow'emyaka ng'egyo ng'avudde naye okwogera kyayogera olaba nga yakoze kyamagezi era nze namulabe nga ebintu bye byadde ayogera birimu sense birimu sense ate nga abyogedde bulungi era ne mbaamu ekifaananyi kyemulabamu
maaso eyo gye bujja mukama wanaabanga atuwadde obulamu obanga naye akoze eki amuwadde obulamu kubanga abaana bwe batyo batandika ofollowinga ensi eyaabwe ate olulini abantu badde bamugamba yadde otugambayo yadde akantu konna oli eyo oli mumasanyufu tuli eno tulwana biki abantu tosobola abantu bonna tebasobola kulowooza kyekimu abantu abo tebasobola kubulayo abalumba Simon yani Solomon ye Solomon Kampala tebasobola kubulayo abo babeerayo tosobola kugamba nti Uganda yonna erina kukkiriza bigambo bya Solomon abantu bangi abasobola okubijajinga abamu nga babijajinga mu bukyayi abalala nga babijajinga mu butuufu bwabyo kati nze mugambe nti nalabye omwana nga yogedde ebintu byaki byamagezi naye ate neewuunya omukulu nga Nsereko banga Nsereko nze sijja muyita nga bwendaba balala bamuyita musajja gwe mmanyi nti mugezi kyekimu nange sikuwakanya mwami Nsereko Haji Nsereko Muhammad tabaliwa mu bannayuganda abatamanyi musajja mulungi nnyo ate musajja mugezi kakati simanyi bwe yakijje oba ye yakirabye batya oba yakirabidde mu kategolo olwokuba nti mutabani wa Kyagulanyi yayinza okuba nga ate gye yakoze eki yatutte naye nga gye yakitutte naye ng'omwana byayogedde byonna byabadde bituufu ate era nga buli munnayuganda akimanyi enguzi tugiraba bulungi nnyo nga tetegeerekeka bagiri okufa okusoma kwafa ate bakyakutta bakyakuttira ddala amalwaliro temuli ddagala enguudo mbi ekyo tukimanyi nakyo kirabira ddala so ate bambi teyalumbye teyavuma nalabye nga awa endowooza ye ng'olaba nnungi eri eggwanga lyaffe Uganda nangamba sente zandigenze mu bintu ebimu ate muzeeyongeza ng'ate ebituufu bye biriwo naye gisimanyi Haji lwaki yakiye ekirabye ng'omwana oba yagambye oba yamulabye ng'omuto kitasaana kwogera simanyi ye yagambye nti omwana ayogedde bya kisiru yagambye temutubulira akakana rubbish nammwe ne bamugamba message wagiwuliddeko naganze sitagana kawuliriza mungamba biki ebyo alabika baati bwe yayagadde kizingazinga naye ekintu kyotawuliriza ate nammwe era bannamawebe Uganda mukikola oyogerako kikuno kati oli bwavaayo nga tasobodde kukiddamu mu bulungi nga tutandika programu zino zetutandise naye nga mwami Nsereko aba yakoze bye erino eggwanga bwe lyatuuka buli muntu alina okwogera mane nkuwa ekizampo ya Nepal omwana yavaako akasabattuka okusuula gavumenti eyaliko yali teyenkana na Solomon wabula yayita mu bitonteme bye yali akola naga bannange tuli bubyamu tusoma naye tetuyigera kufuna mirimu tusoma okusoma nako tekutugattako gavumenti ne bagiwunzika bwe batyo eyindi yaawo mu Nepal recently Sudiru gyali ambassador wa Uganda Dayas ekiriwo gwe ngamba mbu oba yamulabye ng'omwana omuto Dayas ekiriwo tugeregeranya nnyo ensi endala ebikolwa byazo ate ne tutamanya bo embeera yaayo eri etya kati eyo ensi gy'oyogerako abantu baayo bayinza okuba nga n'omwana ng'oyo Solomon bw'avaayo n'ayogera bamukkiririzaamu kati ate Uganda yaffe omuntu bw'avaayo n'ayogera ekintu batono baba beetemamu oba kitegedde bakola ki beetemamu teri agamba nti awo no kyayogedde no kituufu waabaayo abeerayo nga kati nganze benagende kyayogedde kituufu ate nga waliyo bansereka abamuwakanya ate nga waliyo n'abalala kati awo mulwande musobola kukola ki kwatagana naye ziri ensi endala zetwogerako ekintu bwe kijja tebalina kwetemamu nti gundi eyo olwokuba ali ku sayidi eri yakyogedde oba ali ku sayidi eno naye wano ewaffe Uganda oli bw'ayogera kati nga Solomon bwe yavudde n'ayogera agamba awo oyo mutabani wa Bobi Wine ayogera ki ayogera alina Bulaaya kati eryo eggwanga lyaffe bwe lityo bwe litambula ti bannayuganda bennyininyini tebafaayo kumanya nti ddala Solomon kyayogedde kituufu oli atunira Solomon n'amutulira ng'omwana waki Wakyagulanyi naye ng'atenatunira nsonga zayogedde ti Kampala kino kyayogedde ddala kituufu oba kikyamu kati bwe buzibu obukola ki bwe tulina wano e Uganda ate nga bukyatusensera nnyo ate nga n'abamu
butusensera tetumanyi kati kangwe ekyokulabirako ekya bino abasoma lwaki omuntu senior 6 yemusikiriza okugenda mu palamenti ebiragiro byebyo naye yakola ekyo yakikola lwakuba ye teyalina bitabo n'amanya nti nze ntudde ku ntebe naye sirina bitabo ekiseera kiyinza okujja ne bagamba nti okubeera pulezidenti oba okubeera ki olina okubeera diguli kumbe wano ku mukaaga ayitawo kumbe wano mukaaga ayitawo naye kati abantu era bakitembeeta naye tebamanyi nti oli yali yedifendinga bulungi nnyo toseka bwe kiri oli ye yali yedifendinga ate abikoze binnyo nga yeesibira mu bukomera yali yedifendinga ye ng'amaze olaba ti nzize ne gundi teyasoma nzize ne gundi teyasoma ne gundi teyasoma twedifendinze tutya kwe kuteekawo ekintu kyokugamba nti naakomanga ku mukaaga ajja beeranga ne pulezidenti kubanga ye amanyi yennyini teyasoma ali ku mukaaga ate abo n'abamu bagamba tagirina yagifuna atya okitegedde n'abamu bagamba takola ki tagirina kati ye yali yedifendinga okugamba nti olw'omuntu alina mukaaga ajja kugenda bwa pulezidenti alina mukaaga ajja kugenda mu palamenti yali yalengedde nti sigirina ekiseera kiyinza otutuuka ne batinkuula kati mu butabaanayo ye n'ateekawo neyedifendi era n'alangirira nti omuntu okuva ku siniya 4 okutuusa ku siniya 6 ajja kubalibwa ng'akoze eki ali qualified okutuuka naye nga ye yali yedifendinga nga ye obuyigirize bwe naye abantu tebakimanyi era kati olaba bakitembeeta abasoma tebalina bwongo tetubeetaaga naye ng'oli yakireeta nga akola defense amanyi talina bitabo bwe banaagamba nti omuntu agenda okubeera mu byenjigiriza olina okubeera ng'olina diguri adduka 10 mu education kakati ye n'agamba kasawa akola mukaaga ekyo kyali ayagala oba kitegedde ye kyali akola ki ayagala ekitabo talina n'abamuliraanye tebalina ne bagamba naye kakati bwe banatuuka nga bagamba nti dokita olina okubeera ne diguri mu bwa dokita kyova olaba bakeera enkya ne bamusiba ebintu dokita n'abeera nti omanyi bwe tugulayo akaweke kawonya gundi nga sente zifuluma bwe tugulayo kino kikola kubanga omanyi kati kankubuuzeemu twogere amazima owa mukaaga aba asomye ki professional ki gy'aba alina osobola mugamba okutabula eddagala osobola mugamba nti bw'ogatta kemiko eyo bw'ogatta amazzi n'ogatta mu kino n'ogatta mu kifuuka kino naye yatuleka awo era naffe tuli mu kujaganya mukaaga kyovola amalwaliro tegasituka era gye bujja ojja labanga nti wano tetusobola kutuuka ku mutendera gutabula kemiko bulungi nnyo tetujja tutuuka ku mitendera gikola ddagala bulungi nnyo kubanga tumaze okwambala ekintu nti mukaaga emala naye mukaaga oba olina bbaluwa ki mukaaga oba omanyi ki gwe mbuyandi wawa w'omukaaga aba asomye ki era w'omukaaga asomye mu 5 n'agenda n'akolayo koosi oba ya engineering oba ki akusinga otegedde avudde ku mukaaga n'asoma actually okkirizibwa okukoma ku 4 n'obranchinga off n'ogenda osoma equivalent wali naye nga bya mukono oba guno ofuna certificate kitegeeza ne mukaaga tusobola ogireka okoma mu nnya era kyebaagala nabudina kyakireeta tunakiwulira baagala kukoma mu nnya ye bwakireeta aba atuviira kati kanguwa ekyokulabira ku ggwe tebakulimba bw'obanga wasoma amawulire oyawukana n'abana abantu abajja obuzzi n'ayogera bwogezi era gwe kakusigalamu akamawulire nti amawulire tegaleeta kino tegakola kalebule obeerawo n'akenjawulo kituufu okitegedde kakati abantu abo bajja nga bo bakimanyi ti mukaaga tebali agirina mu ffe I mean degree
ne bakyepatiikako ne bagamba kati mukaaga ekomaawo kati naffe tuli ku kyaffe tutembeeta ddala sinakyetaagisa kusoma naye ogenda kukola ki guno omulembe nga guvuddewo ogugamba nti mukaaga ekomaawo kati osobola wona kuddira ddiba lya mbuzi girijjako munomanya ndi bwendikola kino nentabula kino nevana onfunamu engatto nsobola okukolamu jaketi nkolamu kino sobola okukolamu amapeesa ogenda olaba ngaera bw'okola amapeesa olina kubajja Kenya oba mu nsi endala n'obaleeta ekapeeka ndiba bona olisala ojja ddyanika wali otandika eddituulako otegedde tukkirize waliwo ebintu ebimu nga baabireeta osaba ekkaddi wabakukulirire bwebale nnyo naye mbadde nkyali wali Nsereko kyeyasiyolesezza futuwa butaagaliza nge ekyo nakikugambye nti abantu wano e Uganda balemwa okulaba ensonga y'omuntu nti Kampala ayogedde ensonga bo ne batunulira Kampala ng'omwana wa Bobi Wine gwe balinako ki obukyayi awo Uganda weetambula oli alema obululira dayasi kiki dayasi kyayogedde naganze yantamana omuntu amasimu agala towuliriza kyayogedde obukyayi obwo singa bunaava mu bannayuganda ate nze ekinnuma be bantu abali wagguluko banze ndaba nga mwami Nsereko si asaana n'okuddaawo abeere ku Kampala byayogedde singa bwe mulaba yandibadde agagaye omwana oyo nalina ensonga ze yayogedde ate ndabanga ki zirimu ze mulabira mu kifaananyi ky'omukulembeze awuliriza then n'alyoka afulumya naye ndowooza buli naye ndowooza kati yayongeddeko bingi yakyesamudde weesamuzi nandi ebigambo mu kukyesamula ebigambo byayogereddeko yalaga yakyesamudde naye nga bwe tugamba mu bulamu buli muntu abamu n'olunaku olubi olwo lwazze nga ndowooza teruli ku sayidi ye ate era n'ekirala tetulowooza nti Kampala byayogera birina kusanyusa buli muntu nera si kusanyusa naye era waliyo abasobola obirabanga ebitali biki bituufu ekituufu okitegedde waliwo abasobola obirabanga ebitali biki bituufu ate ne wabaayo n'ababirabanga ebituufu naye nze kyegamba nti waliwo levo y'omuntu nga simusuubira kuddaawo ate awanyisiganya ebigambo ne Kampala kati nga Honorable muntu mulala nnyo omanyi buli lwovaayo n'oyanukula olumu abantu balaba ebiseera ebisinga abantu beyanukula okwanukula abantu beewala kuba lwoyanukula nga kiranda so nze ndowooza mwami Nsereko simanyi yandibadde ku levo gy'aliko taddamu ekyo kivuddeko naye maama ekintu badde bagamba omwana atandise okuvaayo okwogera abadde mu lulimi misinde nakusoma omwana yayogedde bulungi talina nsobi gye yakoze naye ono alina mwamulabira kyegambye olina ekigambo lumu twali wano nga twogera nti waliwo ekigambo na Suna Ben nti gwe ne Suna Ben obukyayi wammwe bukome ku mmwe abaana ba Suna Ben nabo basobola okukwatagana eyo gye bali babakoze eki kati wano obukyayoza tebwavudde ku taata ne buyingira ku mwana naye bantu batono nnyo abakirowooza ngamba ku Nsereko tebwavudde ku taata ne buyingira ku mwana ati ku Nsereko tekisobola kuvaawo Nsereko bw'aba nga tayagala Bobby era asobola n'omutayagala famire bw'aba nga takyagala naye saagala muwanda bigambo mu kamwa osimanyi omanyi nze mmanyi nti omuntu osifulumya statement oluvannyuma noba ng'okifulumizza bubi era n'ogyejjusa okitegedde oba n'ogifulumya bubi oluvannyuma abadde bwe bakutuukira noga ate si kye nabadde ntegeeza naye nga kyo sijja kuva ku kyagamba nti Kampala ebigambo byayogedde byabadde birungi eri eggwanga ayabifunye obubi oyo naye yendowooza ye ayabifunye obulungi era asuubira naye yabifunye buki bubi bulungi so nze ndowooza nti ayabifunye obubi naye nga nze ku lwange nga nze byabadde birungi eri eggwanga ate no yaloyoleseza n'obulama nalabye nga omwana mugezi mugezi si oli gwe madde mulowooza awo madde mumulaba awo naye ate abaana abo kati emyaka egyo basomye babaddeko mu nsi ziri balaba ebintu ebitambula
baba banjawulo abamwe temukyagala temwagala bantu basomye mubagoba emisinde ne banjawulo abo bakampala kati Kampala yano musuubira nti ajja kutegeera kyekimu n'omwana w'ekyana mukaaka wana b'ekyana mukaaka bayinza yomba nti mulowooza febedi tetutegeera naye tukkiriza amazima entegeera eyawukana waliwo ebintu omwana eyasomera mu ngatto fe abaana baffe abamu tebamanyi simanyi tutunu simanyi kawuukiwuuki simanyi empafu omanyi gundi zaali oba okitegedde mu nkenene kakati abaana abamu bazanya na miwogo gye omumonde n'aguwaatako bagwasuzeewo baana baffe tebawaata ku mimonde tebabimanyi ogimanyi ensusuuti ensusuuti nze ngimanyi naye abaana bange tebagimanyi kati nno ffe twakula nimanyi ensusuuti kintu kirala katokiraba omwaje Kampala ne mukikyusa ogamba ne Kampala ate kulidde zanna namasuba kakati bwe buzibu obwo abantu bayina nze nali banyi susuuti mukazi kati Kampala tomusuubira eno ligimu ndala nnyo ebintu abitunuulira abaana basoma bitabo bakola ki ebintu bikyuka abaana bayivu tegede era nze omuntu gwa Kampala gwenasosolaba ng'ayogera avuddeyo ng'ayogera naye nze namulabyemu okutegeera okwa waggulu ate ekirala nze namusiimye teyalumbye muntu yayogedde ensonga za ggwanga yayogedde bintu inalayino contest ye yingiri gyabirabamu nga yayogedde ensonga za ggwanga buli omu kyasobola okujjako n'atwala akitutte obubi bantu bamujajingi akirabye nti Kampala yayogedde bulungi oyo naye akola ki sobola nze nkugamba nnyo nti ogenderanga nnyo omuntu nti ono ayogera lwa fitina oba ayogera kituufu nga bwe kiri abantu abasinga baagala nnyo okwogera nga awaana ekintu ne bwe kiba kifu kubanga ye ayagala ayitemu obaka bampaana awo kiringa kuvuga sipiidi oli avuga sipiidi anoonya bamuwaane nti agiwadde omulimu naye wemala omukuba ekigo lwategeera nti yabadde akola nsobi katuyimba kampulira emmeeme ennuma olirayo emmeeme ennuma gwe mawa omuze gwe baleese ogw'okuteeka helikopita mu bisaawe ng'abantu bagenda okukubawo ziraale ate gwe gwatandise bulijjo mumanyi tulina helikopita 3 mu Uganda naye helikopita zaavuddeyo nani kakati obeera oli awo nga helikopita woogera kati nze twali tugende Sembabule Jozi tulina bwe twatuuka nga waliwo agenda okukuba campaign yaliyo bano tugenda okulaba nga bamuteereddewo helikopita apangisiza ebyuma abasasudde already buli kimu kigenda kutandika bateekawo helikopita bali already ebintu babitaddewo ezo sente zo zifudde bataddewo helikopita yavaawo saa 12 kakati naye nga munne ow'enalema muli opposite wali ku kisaawe ekirala nga baba tenakugambye nti bino ebyobufuzi bya Uganda biina enzannya yaabyo era gy'ova olaba abatabitegeera bijja bamenya nnyo kakati Nabbanja yaleeta helikopita Bobi Wine wagenda okuba ki ekisaawe oba yali Nabbanja yagireeta before nga amaze bagamba nti sibalabako nga muzze nabireeta eggulo limu yabagamba sitemujja nga minisita ayinza oba avunaanyizibwa okutambulira mu helikopita naye bulijjo nga atagitambuliramu ng'agenda eka 10 namanyize saala kwogera nga njogera ebintu nga ye ayinza okuba nga akkirizibwa otambulira mu helikopita naye lwaki helikopita ogitambuliramu Bobi Wine wazze era n'ogitwala mu kisaawe Bobi Wine wagenda okukola ki okuba olukuŋŋaana ekyo kitegeeza ti ne bw'oba nga olina otambulira mu helikopita ne bw'okikola mu kiseera ekitali kituufu kifa nekiraga nti ekintu ekyo wakikoze mu ngeri yakwagala kulemesa lukuŋŋaana lwa Bobi Wine kugenda maaso kituufu ekyo nkikubuulira kulemesa lukuŋŋaana lwa ngeri yakugamba nti tajja ddukubawo otwalewo helikopita ebafuumuule oba babadde we bali badduke bagende kwaki ku helikopita naye nze nyala nnyo okusiima abantu b'eka 10 nti balemerawo abatonotono
balemerawo tebakola ki tebavaawo ate bwe yagenda n'akuba olukuŋŋaana mu katawuni akaddako nga bamulinze n'abayita n'abagaa tuddeyo mu kisaawe naye ng'olaba abantu baali bangi bagenda mu kisaawe ekiddako naye nga baali bangi naye nga Nabbanja kyemulina okumanya nti kati bannayuganda bwe baatuuka balaba era na kino ky'obadde ogamba nti lwaki helikopita zizze bayagadde kubuzaabuza kya Nabbanja tegedde bayagadde ekintu kya Nabbanja ekyokwagala okuyita kuki sabotage olukiiko lwa Bobi Wine bano baleese helikopita nakyo kife bagambe ne gundi yagigiddemu oba kitegedde kaakati ekyo tukiveeko tugambe ndi Nabbanja yakoze bulungi Nabbanja yatambudde mu helikopita ne gundi yagigiddemu ne gundi yagigiddemu ne kwabadde kutta kino kikyabadde ekigendererwa kyabwe tulowooze nti okugira mu helikopita kiri nomo kati awo nebuuza electoral commission omulimu gwayo gweguliwa unjukira RDC bwe yavayo n'agamba Bobi Wine tojja ewa Mubende owa electoral commission yadduka misinde n'avayo n'amugamba gwe va mu office ogenda olunda embaata bwe kyolina okumanya kati electoral commission wano mu kimundi kuba eyo gundi road map ya gundi zonna ye yagikuba oliwe yaba bwe batadde helicopter bakitadde mu bukyamu ng'olwedde oliwe baali bagamba nti yalina okukola ki kubeera ayinamu abaana n'ebyana ayinamu batasobola batya actually si baana na byana ayinamu batya okugambako wakati awo ebyo okulonda yadde alina okuvaayo kakati Nabbanja kyokoze kikya ate ng'avairayo ki nga kwa RDC yavaayo nga kwa RDC yavaayo RDC era kyegamba nti akukola kino n'akusiba kino kati bwe yavaayo kati kyogamba okuvaayo n'oyogera ku RDC n'okutta obuuma mu kulonda kye kisinga okutta obuuma kakati bino babikola babimanyi wano vaayo yogereko wali okola ekirala wano vaayo buzeebuze wano okola ekirala kyekiba kigendererwa kati helikopita okujja mu lukiiko mu guni ng'eyo ne mu kisaawe ng'ekyo neyonoona oli ow'akakiiko by'okulonda wano tebakyaliwo kakiiko byakulonda nga kaggwanga kakiiko by'okulonda bakolera bantu kakiiko by'okulonda bamu bafuuka basente abamu nga bba abantu oba kitegedde omuntu asooka kubeera mu kakiiko by'okulonda n'agamba nti nze ne bwe bampa 5 ne nangira amawaatafunye bululu ne wenkomaawo bamaze oba bangobe tewakyaliwo kukola mirimu mu butuufu bwakyo abantu ebintu bya ensi yafuuka ya ssente yafuuka yakulya lyamukyolidde edduka yafuuka banaakola ki ate bagenda okulaba nga ne gundi yabba nga tebalina kye bamukola kubanga etteeka lya wano oli bw'afuna ssente nabba abagamba gundi yabba ez'oluguudo ne bamuwummuza wali owuliddemu babaga ndi bawe bamusibye emyaka bali mu kkooti awere n'emba na misango wano waliwo abazibba ennaku ezo babata byakirawa Bannayuganda ne basanyuka nnyo babakutte ne bagamba babakutte ababba ez'amabaati ababba ekyuma kya gundi ekigaaya simanyi kasasiro ne bakitunda e Rwanda babagiraagiramu abo baminisita ne babagoba ne minisita omugoba n'omugamba nkugobye ku bukulembeze ng'alidde miliyoni obuwumbi 5 kigasaaki tolina kyekira kye kigasa so kakati akakiiko by'okulonda k'obadde ojuliza era k'obadde ogezaako okugamba tekayina kikasobola kukola wabula kalina kubuzaabuza na kukuumira abantu bo bekalaba nti bekaagala mu buyinza ekyo kyo bwe kiri eyakikoze yawadde Ssaabaminisita ng'ate akikola ku lukiiko lugoni lwa opposition tosuubira nti basobola omwana okulamu akakiiko kaveeyo kagambe wakoze kyaki tebasobola nga kati bali eri bafumba oli ali eri mu campaign agenda simanyi ddulu ajumani wawa bo bagamba agende bali wano bafumba tubute essaawa mmeka buno obwa wano tubulete essaawa mmeka kye nagambye eno tooki etulaga batugamba obuuma bagenda kukola ki obutta kuba batandika era oli ajavaaga nti ekyobuuma okufa
akuma twakalabako ne mu gundi eyo ebyuma bikyankalana bulijjo tolina kyakola wabula gye tulina okukola nze ndowooza bantu kubakubiriza n'okubajjamu obutamanya abantu bamanyi nti tuyina kwerwanako nga bannayuganda okulaba nga tutuusa ensi tojja gamba nti Kyagulanyi olwokuba agenze Kakumiro n'afuna abantu bangi n'agenda egindi mubimulekere bannayuganda bennyini ffe tulina okubeeramu ate ne tutegeera ne tutunula ebintu gye biragawa biggwerawa abantu ne bategeera nti kino nno kye tulaba kiggwera wano. Muzeeyi Mawa gundi ekisembayo nabagambye lero ngenda gikola nga ntono naye nga nyuvu lwa nsonga tutunuulirako ebintu bitono bitono bati olw'okutusa tolujja tukomawo ku shedu yaffe entuufu. Ekisembayo omwana yagenze ne yeewandiise e Masaka Bukoto constituency naye nga bamuggyako kaadi wabalabye? Nabalabye. Ono agenda okujja okwewandiisa gwe bawadde kaadi ng'oli gwe bagijjako ojjukira abantu bawayo petitions mu petitions ezo kaadi abantu ne bazibajjako ne bazigwa abantu abalala omu ku gwe bawadde kaadi olwo yamaze ne yeewandiisa nga independent n'agamba nga we babitunulamu ku kitebe. Obunafu bwani okutuuka kweryesa nti omuntu asobola okuba ng'asigazza ebiwandiiko byonna ebimulaga nti nno buli ku kitebe buli ku baana ab'akakiiko abadde bawandiisa. Obunafu bonna abantu bonna balina ensobi zaabwe naye ensobi zisiŋŋana buzito naye ng'abantu abo gwe bawa kaadi eyasooka eyajja oluvannyuma n'akakiiko kalina ensobi zaabwe naddala akanuupu manze nagamba nti bw'oba oyagala ekintu nga owulira okyagala mu mutima wabaawo ensobi olina zoogerako ekintu ekisobola okutereera naye bw'ojja n'owaana bulwanyi oba n'obulayiminga sayidi emu waliwo ebintu nga buvunaanyizibwa bw'abantu bonna ababadde mu sikanda eyo okulaba nga ekintu kye balimu kitambula buki bulungi. NUP eyo yagaba kaadi n'ezigaba leeti kiriza yalwawo kola ki zigaba mu kuzigaba leeti neefuna olumu n'obudde obutagenda ku ground kimala kumalayo constituency zonna nga bwe kyali olina okugenda ku ground for 6% ogijja ku ground 40% yeyawali. Kakati ekyo olw'okulwawo olw'okudreyinga simanyi oba zaali sente oba kyali ki nekibaawo nebatamanya nti bijja kubaamu ebizibu eyo nga tulina obitereeza muki mu budde. Wakati olaba abo bamala ogaba kaadi waaliwo obudde bw'oku petition naye nga nazo bw'ozitunuulira ng'olina zitulamu mangu kubanga obudde bukola ki buggwayo oba yali yana ku buggwayo oba okitegedde kakati obudde nga buggwayo ng'olina ogikola ki okwanguwa kati mu kwanguwa okwo era mu petition zibawaayo ndowooza abantu 9 be bakyusakyusa bamu ne babajjako abamu ne babajiwa omulala abandi ne bakola ki kati nabino mwe byajjira nti olw'okuba obudde bwali butono bwe baamala okuwa tiketi ne bagamba kakati eyasoose twetegereza yabadde mukyamu oba tebadde na bitabo oba teyadde na ground tugimuggyeko kati ate baabulwa obudde obugenda okugamba nti gundi gwe twagikuggyeko kuba baalina mu campaign kubanga baagibajjako naye njugira nti okuwulira kubanga njugira nga bamaze okufulumya kaadi olunaku Bobi lwatandika campaign bwe bafulumya amannya ga kaadi ekiro ekyo baabimukwasa basimbula genda yiga kakati buli omu gundi n'aziraba naye bali mu campaign kyovulaba n'abamu baatuuka okudduka mu campaign amawulire olwabagwako nze kaadi sigifunye eno nnonayo ki bonna abamu ne bakola ki ne bavaayo tebaafuna budde bumala ku kutunula mwani gwe wadde kaadi na kutula mu petition z'abantu mu budde obutuufu kubanga singa baali tebali mu campaign nga
petition ezijja nga n'obudde babulina bandi badde balina n'obudde obuyita omuntu bagamba gundi kaadi yakugiddwako oba kino naye bajja ne baputula mu petition kaadi ne bagijja ku muntu ate oligo bagijjeko ne bamulekera ebiwandiiko ebimujjako ki ebimuwa kaadi ebimukiriza okugenda okunominatibwa kakati ne baba nga balina ebiwandiiko bya mirundi emeka ebiri ate gwe bawadde n'abeera relaxed ng'ekikakisuubira n'abuukinga time ya bawadde kaadi jukira ne kaadi omuntu oba ogimuggyako olina omunnyonnyola lwaki omuggyeko kaadi yenkola entuufu oba tegede tobeera mbeezi erina okuga nti awange ekaadi ngikuggyeko omuntu olina omuyita n'omugamba waayi tukuggyeko kaadi naye kaadi eno tukuggyeko ensonga eno neno tugiwadde ono oba kitegere oba n'owandika n'ebbaluwa mu bwangu awo n'owandika n'ebbaluwa ng'olina obudde tekiba kyakusala mwana n'ogamba obudde nti twagaba kaadi yaffe mu bweti ne bweti mu constituency bweti twali tugiwadde mwami Kabuye ne twagimuggyeko olw'embeera yaffe ey'ekibiina twetegereza twagiwadde mwami gundi ekyo n'okiwaayo mu katiba by'okulonda akatiba by'okulonda gwe ne bwokeera n'ogendayo nsangayo ebbaluwa yes gaga mbowaayo ebbaluwa gye tulina neraga tenaku z'omwezi beziti bakuwa kaadi naye ne bagikuggyako enaku z'omwezi beziti era bataddeyo ekyo kyali kivunaanyizibwa ku kakiiko omanyi ejja kukkiriza abantu bo banyiige naye nga amabulidde maki amazima kyakakiiko ekyo kaali kalina okukikola tibannange kaadi tugiggyeeyo twali tugiwadde ono nga tetugiwadde ono ebbaluwa eyo negenda mu kakiiko k'ebyaki kebyokulonda era wano mmesi eyo teyandibadde era eyo mmesi eyo tebandikola ki teyandigifunye naye omanyi otuuka ku mmeeza wali nga ogamba waliwo nno wano ebbaluwa egamba gwe bakugja gwani gwe mwami mperese egwe ebbaluwa bagikuggyako kaadi bagikuggyako era ebbaluwa yiino oba kitegere ekyo NUP nga party tebakikola kakati ate mubakikola bano ababiri gwe bawa kaadi omu naye n'agayaala ekyo teyakirowooza yagayaala nanti yali amanyi kati bagimpadde kintu andi waliwo president bwe yagambira nti bannange tubawaddeyo ennaku zino naye mugende musobole okutereeza ebitakoze eki ebitatambule bulungi actually baali babagambye olunaku olusooka babagamba mufube nnyo olunaku lw'okwewandiisa olusooka lwe muba mugenda nga banupu lubawe chance olunaku olwokubiri okutereeza ebyagize naye ono yagenda ku lusembe president bwe yali abagambye mugende lunaku olusooka kituufu yagayaala n'atagenda mu lunaku lukola lusooka lwe babagambye kakati ate ono jukira naye bagimuwadde ne bagimuggyako alina okukola ki ye n'abeera mu kujjukujju n'akuba essimu jukira bw'akuba essimu oba nkuteddeko 5 kati gwekera ku makya oyaba okinze 8 gwe jankumakya naye ngeze ensobi ziva eno era nupu tosobola gijjako ogwo musango n'ekirala era kye ndowoozaamu tibambi noono gwe baagiwa olusembayo ate oba yali akyanoonya ssente zakwewandiisa nakyo kisoboka okitegedde ate obanga naye lwamuwa kaadi jukira naye mu butamu ogwasooka yajjamu amanda agenda obulira wabula ennaku nga 3-4 bagimuwadde ng'ataddeyo petition ng'alina okwewandiisa mu kwewandiisa ng'alina okunoonya ssente zebawaayo eri mu kunoonya ssente adireyinga oli ateekayo ebyo byonna nze ndowooza yange era nsuubira bisobola okubaawo mu butongole gwe baali bagijjako ye yazzenga owa Nuupu gwe baagiwa mutuufu yazze independent kakati ebyo byonna nze ndowooza yange kyegambye nti byonna abasatu abo balinamu buli omu obuzibu bwe buli omu alinamu ensobi ze naye ng'ensobi okusingira ddala ziva ku kitebe kyandibadde kikola ebintu ebyo wajugana baana owowadde kaadi banoonya kugenda mu palamenti kisobole kuga nti balina kaadi baginjigyeko kandekere ono kasa yasigaza ebiwandiiko stampu kweri nene bwe yandipapiridde ate ali nga yasanzeeyo ebbaluwa tekyandikoze
naye bayinza okuba nga beetikka bingi nnyo abakulembeze nga ebyo balwawo nabo bambi birowooza kyatuwandiike omuntu ono ayinza okubaayo adduka otegede ayinza okudduka ate n'ekirala era waliwo ensobi gye baakolamu eyeetaagamu kagezi nnyo kibwe bandibadde bamalina okuggyako mawakaadi tokirangirira mawa muyite owange mawa sooka oggyeko wano ku kitebe waliwo tulabe atuyikugyeko mawa ekyo yeyini kyoyogedde mawa ajja kujja mugonvu nnyo apapirira pressure zimukubira awo tezija mukuba mawa ajja kujja mawa mukujja omugabe naye sooka ogye n'empapula ezo kyona kitwagala otereezaamu sooka ogye oluzi kwakumeza akamuzi wamba ati kwekutuka ebyobufuzi anti olina ati kwekutuka anti byobufuzi olina okumanya naye gwe okubeera esse muto n'ogamba olangirira olabe bulabi nti ekaadi bayikugyeko ate empapula ozirina Masaka yiri eri bukoto Masaka yiri eri bukoto abeere bukoto awulire naye gwe tolangira tolaga gwe jangu gwe kuba essimu n'ebipapula byo ngambe wae Pawulo nti sooka oggyeko wano olubikwata bwoti osaane mugamba bireete n'ebyobuyigirize biki osaane mugamba waliwo abagamba tewakola mukaaga wano jangu na buli kimu olubikwata bwoti mulage olugi todda abagezi tubawaga bwereere tebakusasula abamu ate bajiiga bujiizi otegedde bandi badde bakuwaayo ne ssente omwana yizo zimbira mu karuubu bandi badde bakuwaayo ne ssente gwagala amagezi tugabawa eyo numpu yandibadde ekikola ne ku mulundi ekikola ki gema woliwa sooka oteekwa kudduka ani akuyise bamuyitaani sijje akuyise sijje akuyise agambe jangu n'empapula manyi ng'otudde wano noga mwe bongera yangu sijjambitse nanga naye sooka ogye ne bwoba ojja weerali ne bwoba kano olimu akeeraliikira naye olina okujja jangu n'ebintu tulina twagala otereeza mwe kangende ntereza ebintu kangende oba ate oba bakubamu stampu ki oba bakyusa kuba njugira be babimanyi oyingira gate nga bajiggala oyingira akaruumu nga bakaga ng'olujja nga bakugamba katulabe ebintu bino kati muganda wange mbine ebintu biwambye gwali twagikugyeko tubadde oli kyali simple teeseza bubi abalabi bajja kuyomba nayeokigedde naye omwana ayinza obutafuluma awo ate ayinza ofuluma somuwoyawooya n'omuteeka n'emmotoka nemugamba mperekeraako ngomaze kimujjako okuteka ebintu bye nogamba tugende fena campaign tugende nga twogera waliwo ensonga omwana agenda obuveeyo nga kakkanye kyekyo Ssegawa kyeyagambye okufuna essimu ya Kyagulanyi nga bamaze omumma kaadi wano yagambira musigenda kujja kwesimbawo mu bwanupu yafuna essimu ya Kyagulanyi yamutowolola bingi nnyo ono Ssegawa gundi gwe yavuma n'amudiza mbu alina omutwe gwa box ani Ssegawa wemubende wakola kusimba gubatawa kaadi gubali waliwo ekibiina ekyali kimwise nga kimuwa ne ssente kuba amaanyi kituufu ku ground yalinako ku maanyi bali ekibiina ekimu kyali kimwise n'agaana kati naye okufuna essimu ya Kyagulanyi kyamutowolola bingi nnyo okumanya kyamutowolola yafuna gwakubirawo wa YouTube nawe nga jangu tunyumyemu namugamba wa ekiki kyeki kyegamba Kyagulanyi okugamba nti omanyi jangu nagamba naye yingira wali noyingira n'otambulamu naye naye tomuleka bulesige naye okwetuga otambulamu naye naye bwebakulaale musobola kikola banne bano bannaffe tebamunya ekaadi n'ebendipi era bo bakkiriza okutambula mwena mwena tusaba mubeere ngono Flavia yatuuya n'okumala wiiki 3 yakadda abo baflavia bayina okutambula kampeyini nga n'okukulembeza anti nkubuulira kugamba ebigambo bino nga n'amasimu takyagakwata agaani ga buli muntu nga yeggalidde mu rumu obadde wiiki 3 obadde omulabako anti ekyamuleetera ekyo ki
yeri yegamba embeera omulwadde wa omusawo omanyi lwaki omuntu dokita yayisuka naye wala kamera nga ayinza okwogeza obusungu omanyi lwaki omwa poliisi akutwala ogenda otuuka eringira agamba jja mwengato muvano nga muli bamukwano obutuuka towa viato tulina akasonga katono okuddako ng'obimanyi nnyo negomanyi nze tukyasobola kuŋŋamba nti oli wa polisi mujangu wano katini kugamba butaata ensonga gyegambe kati munuupu ekyo kirina okubeeramu kirina okukola ki kubanga nuupu olaba yesinza okuleeta ba independent abangi kati abantu olumu banenya aba independent abo ne babanenya ne babayombesa naye banaye embudaabuda naye yeetaagisa omuntu waliwo abantu nabagumiikiriza kati Namulindo oyo mulaba y'omu ku batono Namulindo omanyi kyakolayo nze nabadde n'omukazi Grace yabadde agenda kufa yaŋŋambye singa zaafuna kaadi ku mulundi guno nali ngenda kufa n'essente zamuggwako waliwo kaadi abagigobedde emyaka 7 naye Namulindwa sijja mugenda munyo naye ngenda kubulira bw'oba oyagala era banne tunenya abantu abali eyo naye omuntu eyafunye kaadi n'ataagifunye gwe tomanyi buzibu bayiseemu naye yafunye kaadi alinga olaba kikyoga nti zetwaliko ne zaala waka n'agamba naye lwaki tebabigaba ne biva nawo omukazi bamwetoloza akubye ebipapula bye Makindye anoonyeza kampeyini agenzewa ate wuuyo bamutute ku kitebe ate mulekerawo okwevuma mujjeyo emisa puresa nga abaana gye batadde ku kifo ky'omubaka wa palamenti wa Kampala Woman MP nga yesusse nenge kaadi tezifuluma akakka kaganye nga buli batunulawo bati ku kipaipa akakka wali kakati gomanyi ekaadi ya Kampala eyo obuzibu bwagiriko singa tebaakozesa nnyo okulowooza wadde nga kulina be kwanyiza era naye ate ebbugumu eryali ku Kampala wali olowooza kyawa president baalisala bulungi kubanga oli bamugamba dde eri oli tunaamunnyonnyola anaagaana naye Balende yazuukuka nateekawo puresha Zahara Lwirika ataddemu ssente mukazi wattu akubye ebipande bya Kampala yasooka kuba bye Makindye byonna bikubye Kampala n'abisazaamu omanyi waliwo Abaganda baali bageze nga bagamba nti atamukutte yagamba yaye naye amakutte yawulira obuzito bwe kakati aba Zahara akubye ebipande bya Kampala byonna jukira yasooka kuba Makindye n'amufuluma kati ate n'addamu buto akubye ebye Makindye kati oyinza omusanga ng'agendagenda mu palamenti ng'essente zigenda okusooka zonna agenda kubanga zakusasula ssente ze naye ziba zaava mu nsawo ye zakusasula ssente ze ezalungi nnyo kati nga gw'omusanga Zahara mpaayo emitwalo 5 ng'onyiiga naye tomanyi nti omukazi ali mu biki mu biwundu kakati ebyobufuzi tuleme bitunuulira nga tubitunuulira mu mbeera nze ndi wa Musi David watagadde dda nti wa Musi David mukwano gwange nze sijja kulimba nze bonna mikwano gyange naye nze bonna mikwano gyange era bonna njogera nabo naye waliwo mukwano gwo gw'olabanga bw'omulekera ayinza okufa omanyi mwe kye mutamanyi waliwo mukwano kati kankuwa ekyokulabirako Zahara ayina byonna ayina abawagizi be ayina sapooti ayina buli Zahara ono tabalina tokolanga ekintu kyonna era ogwo guba na mutima mubi n'ogenda mu ddwaliro ng'olaba abantu 15 balina emmere yonna bagiwa oli naye wano waliwo gw'olaba atalina wadde akanyama omugamba bannange ono katumuweeko bwe batyo bakola kakati bamusirya ekyo kyentegeeza yajjidde omuti tegusola mu buda andi omuti eyo pati ebyobufuzi obeerako gwagambye omuti gusemba omuntu oza lwaki omuntu agamba nga bamuwadde kaadi naga nti abuliddwa abamusemba oba abuliddwa abamu waliwo abantu banna abakolaki abasookawo nze siri wa muti era siri beera wa muti
naye nze oli yali munywanyi ekyo tokyogera lwaba mwe temubyawula kati tobalaba nimwetaaga okusomesa. Bobby yava wano n'agamba yali wa Kadaga n'agamba mpagira Kadaga ninga tawagira Museveni tawagira kibiina kya tawagira kibiina kyani kya NRM yabadde gundi eno yabadde jjo eyo mu Arua yabadde n'aba UPC n'agamba ono wa UPC gundi mumuwa akalulu kati okuwagira omuntu ng'owagira muntu ng'omuntu ekyo mu byobufuzi kikola ki naye omutito oli gw'eggamamu naye nze mpagira musiringa muntu era musirema yandiza independent nandikoze eki nandimuwagidde ng'omuntu ate bwe tubeera mu bintu bino bwe kyogamba bwe bakola ku bukedde tolinayo mukwano gwali ku baba ng'onkasuse wala mukwano gwali nga musoga mulinayo kakati kakati Zahara ne Zahara bwe wa Zahara nga bw'omulaba amaanyi alina mangi asobola n'okugira omuntu amaanyi alina mangi alina obusobozi bwonna kati bwe mba nabyo ono musiri musajja wattu atalina bamukwatirako ne mukwatizaako kituufu kati wafuuse kakunkumuka muleke naye obukunkumuka kati goli kakunkumuka yes kakunkumuka kano kagendewa eyo bwe tujja okutambuza eggwanga lino ne bw'osanganga abantu era ndowooza nze mbeewuunya kirabika ggwe emmere n'olaba wali omwana akaaba n'ogisuula ani omwana andi oluusi ayinza okuba ekimukaabya sinjala omwana okumulira ayinza okuba ekimukaabya sinjala kati musiri ogimuwa muzadde n'akubuuza kakati Zahara kyekimu ne wano omuti guyinza okubuuza twakusabyeko Zahara ttiimu gy'alina yamaanyi nze ne bwe sibaako kati n'osalawo ofuke kakunkumuka ne ŋŋamba kambere ne musiri bandi mubeererewo nga mukwano gwange owira atakyagala kisina kyakola nina omubeererawo ogenza kipindalo kugambye ekyo sigenda kisazaamu mubadde balabi balungi badde kubanga mawa ogenza kipindalo nkubuulira amazima era njagala nkubiriza abantu mwenna okulonda ababaka bemuyanga bemukkiririzaamu era nze sisobola kudda ku mukutu kubagamba nti gundi ali bwati ne bwati gundi ali bwati ne mulonda ababaka bemukkiririzaamu bemulabanga bagenda otutuusa netafubye omuwa ensuubize tafubye simanyi oba yazze independent yazze tafubye si wange nga musiri tumanyi ganyeno myogwe era akeeyo kamulya nnyama abantu beeyo mulonde mulya nnyama abantu mu West eyo akalulu bukawe mulya nnyama yali ku nkyukakyuka mukamuwe abeeyo Narukoola naye gyali yazze ekadi bagimuddiza lawyer mulungi nnyo akola Samimu Malende naye tumulina mumulabiranga ddala naye gyali bulungi nnyo wayiswa mufumbiro Geoffrey Lutaya wayiswa mufumbiro ali mu komera walukagga namusanze ng'awanda muliro kugwe ne mugamba oli mukulembeze abakulembeze tebakola batyo yagayema gwe wange bwe tuludde n'onjogerera naye wakola byomwogerera abantu omuntu abamunako omuntu n'anyiigamu wamwogerera muganda wange tokijjaawo muganda wange toŋŋambanga nti mawe olina diguli nga sigirina tekyo tekikolanga naye ati osobola okutyo naye era nze olaba abantu bange mwasekerera oluzungu simanyi yogera ekigambo Manchester City simanyi Manchester City nga simanyi abantu bange ne bategeera nti amawa ye n'oluzungu beriko kapepejjo muli muti okitegedde ne bakimanya kakati kyali kibi nnyo okuŋŋamba nti amawa bannanga amanyi oluzungu alina diguli namba kakati nze bwe ntyo wenkola ki era walabye omukazi oligo bagambye nti nze banjagalako ndalugwa nti basitegeera olidde oli omukazi David yatugambye mwene David ali manyi bali omukazi taliibyo tulina amasimu mubadde balabi balungi